Kaakati Abannayuganda muli bantu bazibu nnyo. Ekifaananyi ekyo mukiraba, omwana yapositinze maama we oyo ng'afudde. N'akwata ekifaananyi ekyo ekya nnyina n'akiteeka ku social media n'agamba RIP maama, maama ondesseewo. Okumanya Bannayuganda bazibu nnyo. Abantu ekifo ky'okumukungubagirako n'okumukubagiza nga bamusaasira, nga bawandiika obubaka obumusaasira okufiibwako nnyina. Abantu baavumye omufu. Abantu baavumye omufu. Baavumye omufu mpaka kuwulira bwindowooza naye gye yabadde yagambye ndi bannange omwana oba waaki atadde ekifaananyi kyange ku social media, bannange baavumye omugenzi. Akatambi nkakukwatidde nga nkulaga ekyabadde mu comment section. Kano akatambi koolaba kano njagala naye otunuule ku comment ezabadde ku kifaananyi ky'omufu ono. Omwana kye yataddeyo. Mu butuufu ye yabadde mu kunyolwa, wabula abantu baavumye omufu. Baavumye omugenzi mpaka kuwulira bubi. Waliwo omu yagambye, bannange guno gwe muzimu gwe oba kwegamba ekifaananyi ky'omugenzi ate kyeyayise mbu omuzimu gwe. Omulala n'agamba bannange ono John Mary oba ono gwe bayita maama ne taata. Bannange abantu muli bazibu nnyo, muli babi nnyo. Imagine omuntu n'apositinga muzadde we ng'amufuddeko ne mulema okumukubagiza. Comment section tumwabaddemu omuntu yenna n'agamba bannange nga kitalo ekya maama. Baavumye omufu, baavumye omugenzi. Ndowooza ne nannyini mufu yatuuse kyanaga bannange maama natadde waaki ku social media. Baavumye maama mpaka kuwulira bubi. Akatambi ka comment section kaako nkakukwatidde, naawe osobola okuziyitaayitamu n'ozisoma n'olaba ekyabadde mu comment section. Abantu babadde baseka mbu omugenzi yakula bubi, mbu mulaba omutwe, mbu yafaanana oba atya, kugamba buli omu obedda ayogera bibye by'ayagala. Ekifaananyi kino kitrendinze ku social media olw'ebivumo, olw'endabika yaakyo n'ebivumo ebyabadde bikiwereekerera. Kikyo lwaki abantu abasinga obungi tebaagala kuteeka bazadde babwe ku social media, naye naawe nannyini muzadde okwata ekifaananyi kya maama wo ng'afaanana bw'atyo n'okiteekayo. Mu butuufu sigamba nti kale maama asigala maama, naye mulimu ekintu ky'oba olina okwesigaliza olw'obulungi bw'omuntu wo n'obulungi bw'omutima gwo n'okyesigaliza. Ono yali teyeetaagisa kupositinga maama we, yabadde alina okumwesigaliza. Kankutuuseeko obutambi buno obwerabireko video nkusaba ogipereka like video yiiyo. Abannayuganda mbakakasiza mulina emitima emibi, ebintu ebimu tebyetaaga bagamba. Omuntu yagenze n'apositinga maama we n'ateekamu akayimba nti maama we afudde. Naye comment section yonna mu kifo ky'okumusaasira nti bambi rest in peace, baavumye omulambo, baavumye omufu. Oli n'abuuza n'okubuuza nti bannange guno gwe muzimu gwe. Waliwo naye yagambye nti kati n'Abakongo batandise okukozesa sawundi z'Abannayuganda. Oli n'agamba rest in peace kataata. Kataata? Omuntu alina mu Gomesi. Omuntu alina mu Gomesi. How can you tell me mbu guno gwe muzimu gwe? N'ogamba maama wa munne afudde mbu guno gwe muzimu gwe. Mbu guno gwe muzimu gwe. Ndikusitoko. Mbu guno ti okisanga Uganda. Ono lwapositinze maama we ng'afudde. Ekifaananyi n'akiteeka ku social media. Bavumye omufu olw'enfaanana ye. Kati zino ze zimu ku comment section ebigambo ebyabadde munda abantu bye bakomentinze. Temwabadde muntu n'omu akungubaga lwa muntu ono kufiirwa, wabula adde bavuma muvume. Olw'enfaanana ye baavumye omufu mpaka kuwulira bubi. Ono asoose bamuyita Ande King yagambye mbu guno gwe muzimu gwe. Kwegamba maama yafudde naye ekifaananyi ky'omufu kifaanana omuzimu gwe. Oyo bw'atyo bwe yagambye. Ono Piti n'agamba nti abadde maama ng'ate ye taata. Kwegamba ye agenze okulaba nga maama abadde afaanana taata ate nga mu kaseera ke kamu ye maama.
ono agambye mbu olaba n'amupositinza ali mu comment section asoma comment kati olonze laba kino bwe kigambye mbu RIP John Mary mbu RIP John Mary kwegamba maama afaana n'abasajja n'abakazi mbu John ye musajja Mary ye mukazi ne bannange ekiri mu comment section mbu alinga atabadde muntu mulamu Sastalin bwatyo bw'agambye naye mazima ddala Bannayuganda lwaki mukola ebintu ebyo omuntu afiiriddwa maama we naye ne mu kifo ky'okukungubaga muli wane no muli mu kuvuma mulambo muli bantu bazibu nnyo ono agambye Julie Jalizi nti maama omubiri gubuzaabuza ekitwe kya Haji Nadduli ate wansi Hajati Nami mbu maama omubiri gubuzaabuza mbu ekitwe kya Haji Nadduli ate omubiri wansi gwa Hajati Namyalo mbu RIP maama ne taata Mukama Katonda ono okisanga Uganda nkugambe comment section naawe osobola okuziyitamu waneeno nga bwenzi kuteerako ne weesomera emu ku emu bavumye ekifaananyi kya maama wa munnaawe ate nga bambi mugenzi mbu ne bw'osirika Katonda akebera mitima Mukama Katonda omuzimu gwe mwatutte mu photoshoot ono agambye mbu RIP ssebo kale n'otunuulira Bannayuganda nammwe kiri batuukako kakati guno gufuuse omuze abantu ba intaneti bo bavuma nze abantu bansobera bavuma nga bba abatalumwa oli naakera ku makya nayisa mu maama w'omuntu eggaali n'avuma omufu okimanyi nti abantu b'ennaku zino tebakyatya nti Katonda asasula hedda twatyanga okuvuma abantu kati omuntu ayinza okupositinga omuntu omulema n'ogamba n'otya okuvuma omulema ng'omanyi nti oyinza okuvuma omulema n'omuzaala oba oyinza okuvuma omufu naawe n'ofa naye muganda wange ennaku zino maama ebyo abantu baabivaako dda tebakyagala kumanya gwe bw'opositinga omuntu oba aliko obulemu oba muntu wo nga mubi muganda wange bamukuvumira ne bamukunkumula bati naawe n'osiima n'ogamba bavuma abantu tebakyabitya ebyo mbu simanya ono mulema era simanya bw'onaavuma omulema naawe ojja kulemala tebakyabitya bavumira ddala kati baavumye omukazi ono omugenzi maama mufu kati bamuvumye endowooza naye gyali mu ntaana ne yeesigama ettaka ndowooza baamuvumye omufu n'okutuula n'atuula mu ntaana bano abantu bavuma nannyini maama yabadde ndowooza mu comment section nga gama ne Mukama Katonda ono laba kye bakola maama wange naye nga ye yamwetereddeyo olaba otya maama wo nga ali mu mbeera gy'alimu bw'atyo n'omuteekayo ono naye yayagadde maama we kumuvuma kubanga social media nga bw'ogimanyi olaba bavumayo bitabakwatako naye olwo ebyo ebibakwatako naye maama yakula bubi bw'abanga maama ono oba yali afaanana atya mu buto mu buwala bwe te okubanga ali mukazi nga mubi ebyaddala omanyi amazima go gaba mazima ebiseera ebisinga omuntu oyogerako ku kituufu ekituufu kiri nti maama yabadde alabika bubi omugenzi mubi naye abantu bamuvumye nze nga nze sisobola kumuvuma okuggyako okubeera mu comment section nga nseka era nabadde mu comment section ezo nga nfa bufinseko nga nseka busesi naye baavumye omukazi mpaka kuwulira bubi naye yamupositinze n'atuuka ekiseera ndowooza neyekwata mu byena n'agamba bannange kiki ekyanteekesezza maama wange ku TikTok kiki ekyanteekesezza maama wange ku social media omukazi ekifo ky'okuwummula emirembe awummudde na bivumo teri comment n'emu yabadde emukungubaza so abantu mulekerawo okuteeka bazadde bammwe ku social media newankubadde nti muzadde wo omwagala nnyo naye omanya nti muzadde wo ayina ekintu ekiyinza okumuleetera okumuvuma gwe oba okulembedde olutalo lw'okumuyisaamu amaaso gw'osobola okukikola out of love ng'ogamba nti I'm proud of my mom naye tekiba kirungi nnyo kuvumya maama wo lwaki oba omuvumya
era naye singa yabadde mulamu teyandikyagadde kumuteeka ku mutimbagano. Abantu abasinga mmwe abeereetera ebizibu ate ne munenya abantu. Temulumbagana abantu b'oku social media bavuma bakuvuma nawe n'owulira nga yedda kituufu bakuvumye ebyaddala. Okitegeera nga ddala kituufu bakuvumye ebyaddala. So embeera bwetyo bwekola ki? Bwetyo bweri ku sayidi eyo. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera beekumira ku mukutu. Subscribe nga tanaba kuba nti ate otwegattako tusobola okuba nti tutambulira ddala wamu. Ndowooza tukwasaganye ki? Tukwasaganye embeera nga bw'erina okuba nti ate etama. Nabagamba eno y'ensibuko y'amawulire g'otagenda kusanga wantu walala wonna wonna. So kyolina okukola ekintu kimu kusubscribinga tutambulire ddala wamu nga tuli ffenna. Mbaagala nnyo mbeere bulungi, mweraba.